taata asooka kwetonda era onsaasire mwana wange olw'okutaataaganya olujja lwo. ogambye ki? Nsaba onsaasire era onsonyi olw'okulutaataaganya. tolina kyokoze Esebo ekyo bulijjo wano kibeerawo buli wiikendi. kya bulijjo. kya bulijjo bakyankalanya. Kale bwe kiba bwe kityo kanneme kwebuzaabuzamu omukinjaaki bw'atuuka anti bw'oba omubanja ogenda okumubanja n'akugamba munange ennyama ogira tetambula, n'omugamba kuguwa gitemyeko amagulu ogisubira otya okutambula. Sebo taata mwana mulenzi Marco yantumye n'aŋŋamba gendako ewa Joani, naye nga bw'otuuka omunyimbire akayimba kano ng'omumpeera emmotoka eno. Anti bulijjo yamusabanga emmotoka n'amugamba mpanga emmotoka koye naga tugigula ati yamagulu ana yiino ogivuga ati vum 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 vum. Joani ogiwulira wekaba emmotoka bwevuga omwana omulenzi omufiini era agambye nti yo case is closed. Toddayo genda wa Mukama kumusaba mwami mulala. All whatever you've been looking for in a man is in Marco. Era buli yonna ye mwateesa whatever you thought about and you desired, it is kept inside here. Your case is closed. Era n'agamba eno emmotoka ekika kyayo eri BMWF. Kitegeeza ki? Be my wife. Oli sinze weewaawo. So mukubireko angle 45. Marco, that is angle 45 of the eye, showing that she loves you and she appreciates you.